era abantu ala mu Kiruddu hospital mob justice zo bazinkubye mpaka mochari 3 kati zo kolendeko mochari wotuka mu mochari kiba kitya kuba kati baba bakubaze ng'omufu oli eri munda awo sina kyengenda kulimba shata watu nabo batena kyo jjukira wabulamba sina kyenjukira abana sawa zino buli kyena mulamu bwange manyi gange entuyo zanga ate kati banange nze ndi mulwanyi ku kintu kyange okumva mu ngalo kinveeko niga nfiirawo wasalawo ddi n'ogamba mwana ebyekiniga bino byokkagoba kasuka embiteke ku bbali ku wolani kankole bya ddala ebyaddala biri nti ebyekiniga nabireka mwaka 2017 mwezi gwe 12 ennaku z'omwezi nga 14 ate sirierabira lunaku olwo kubanga abankubaniga abaali banzise zizino scars ezo zonna muzirabako olunaku ezo scarface lwe lunaku olwo era byonna mwezi gwa 10 ennaku z'omwezi 14 Luwagamba ati kati nkitadde sirierabira lunaku olwo lunaku lwe nava mu bulamu obwo era mu bulamu olwo nayingiza obulamu bwange obw'ekirokole obutali bulokole buno obw'eddiini wabula nti ndokosa okukwata ku kintu ky'omuntu ndokosa okumanyira abantu nentandika obulamu obupya era essaawa zino bwenkyali bwenyumirizaamu nnyo sobirinamu nnyo obuzibu sibulabyemu ki owaye wali mu dipo zanjawulo dipo zonna mu kisenyiwa wakumomo ku basajja sseba baali ba top Kawempe katoyipanda mu kinyolomba abandi bani babuswa fayaba Fox top shata wange oyo mwana basajja abanyingiza obulamu ne kati nayo laba wali abireka musajja ali kugadiya amwera yagamba oba omunoonya gende wa oyo master wange master big up to Fox Gwerinda ko chaka Fox ye master wo ndoyo master wange kubanga awo wenyini omusisinkana oti omusajja ono Fox musisinkana Kampala soko semu katono oti yawo Fox omusisinkana oti Fox musisinkana Kampala wenalabira oyo omusajja gwe bayitanga Sobi kuba atenze Sobi ero mulaba namulabira kwani ku Fox so kakati Fox waberangawo nga ntumanga dogo wegendetere wali obusada gondete wali empale yange gondete wali engato zange kainange nafuna omukisa okukola ki okulaba Sobi okulaba Sobi nenga ye Fox namulaba nakava mu ssomero 2 sirabe nalabira mu Sobi Fox yali Sobi yali wajjirawo ne Sobi yali weerawo bali nga yakola kyolo Sobi ebiseera ebyo ng'atawe bavumbi nga bawunyisa Kampala kibuga kiramba wabula ate bo nga bakubanga nga tobabulira kubanga omu yaddanga eri sayidi omulala nadda sayidi eno ne bakuba ekkubo kati nga ffe badoogo baabwe tujja tulonda bulonzi bakoze eki babasuuzizza tupepeta abadongo tukene bagatta emikono bagamba guyita waddugudano mwena mulete muteeke wano nkitegeera ekitegeeza bo baali bakulu mukko kuggwe baali bakulu era abasajja bakulu era nakati Fox musajja mukulu owaye action kijojjukira mu biseera ebyo gyogamba neno action yo bannange ng'okyakagoba yali solidimo baweeyo ka action kamo lunaku lumu lwe baali bandagiddewa wali namuŋŋoona ku kino ekiti kino ekiti ekyasalamu eki oba bagwita muti kyogwe namuŋŋoona ogwo ogusalamu awo bananga ate bafala oguli ku bbalo ogwo muti omunene ogwo ngutegedde bankuba ate baali banze kwe mob justice sirigyerabira mu bulamu bwange mob justice sirigyerabira nalinva waka nga bw'omanyi ssente muntu onoonya ssente ate kasola bakuguli gubanga muzimu gukwambala ndaba niga Yesu eri mu kiduuka kitunda bintu bibyo nopaka era nga balwazisigala nendakono niga mubuuze kati nga omanyi okubuuzako kwaffe okwabajowaji kuba kwetoola nakwemakula kasente nkakutte bintu byali biriwo mbikutte musajja ava eri mabega n'agamba banange mwakamala okunkosa nakati okomyewo munkose gwe muyayi gwabula bankuba ate baali banze sirirabireyo mob justice mwana ekitegeeza ebintu ebyo biri waliwo yaŋŋamba gundi Joel 5 wange yaŋŋamba watuwako ne mu mochari sigo musebiri watuwako ne mu mochari leka naawe gundi ngeji esatu kubanga nga mobwe kusika ne balowooza
bamukubye wabula atafudde kuba yasooka yali awo n'akulabye ku bitala wennyini bankubirawo baali banzise eyaddako eyo gye nkugambye yeeyo wa namuŋoona eyasembawo yali eno Ntebe Road ngoda Kiruddu era bantwala mu Kiruddu hospital Mob Justice zo bazinkubye mpaka mochari esattu kati zokolindeko mochari wotuka mu mochari kiba kitya kuba kati baba bakubaze ng'omufu oli eri munda awo sina kyengenda kulimba shata wate nakyo jjukira wabula mba sina kyenjukira abana ngenda kulaba bulabi nga nzize buzingulu era ogwasembayo muto wange ne daddi wange be banzijayo bagamba mwana niga wafono era kati kwe kubanga wendi kati bulamu bw'okulokoka buno obwenyumirizaamu ki gwenga gwe Scarface okubala walokoka n'okola ki ebintu bingi byendabiddemu kuba nze mmanyi kati omuntu osobola okukola ekikyo n'okitereka nga ne baba bakutte nga wakeera ku makya n'okigula ssente ye yalaali tegenda kubaako akirinako waasiwaasi tegenda kubaako akidekeya tekigenda kubaako akinoonyerezaako togenda kuba na waasiwaasi akisinga ove mu kkomera lwansonga omanyi tewabbye muntu wakoseza muntu kikoze muntu yozo kiyawe kiba kikuluma okukola ki okwejjako okuva awo wennyini bagete uti bagenda tulaba bangi abakyakagoba abaagala okukayingira okukagoba kati gwe nga era akagobeeko n'obivaamu oyinza bba amagezi ki bameni Chata Empire ze kyenyinza obuulira abaddogo era kyembagamba bameni okagoba si bwe bulamu obusinga ate era okafumita wabasinga kwa yenjogera wetu giyitamu ngeze kafumita ngeze kagoba angeze kuwenja bameni toyina gwoligenda kuwasa mwana wa muntu akubuuze wabuli gyogenda okujja omwana w'omuntu bali kubuuza nti okola mulimu ki oli bagamba mbu nze ndi mugobi waako bali kubuuza akaki oba nze ndi mufumisi waako akaki nze ndi mutwazi waako otwala kaki bameni obubisi mulimu nenze kyembasaba ku projekti zaffe zino entono ze tutandikawo era nakati ezitatutambuza ne baddoni mwana abaziraba abagaga abalina ku ssente sitwagala mulabe babbana ba mu ghetto balabe nga bayaye mwana abatalina kiddako baddogo b'omu ghetto tulina ebitono ebingi bameni bamwe babosi ba big man abalina kasente so sapotinge ku talenti zaffe eziri mu dipo kuba nze kasiba nti essaawa zino tekiniki zemanyi nyingi saa zino wembanga nali mubbi saa zino osobola okunkozesa noba otadde ku security nomama ono waba kibanda nga yali kibanda yajja okunkwatira abantu abawunyisa teri agenda kubba uwongo oli big boss oyina faamu zo aseti zone nange nongamba funayo abaana atyamu agamba abafeese eyo kweri banagibbeyo nagenda naye abeera atyamu bameni obubisi mulimu era nze sigwenyumirizaamu na buli kinali nina nga nkyakagoba sina neki era byonna nabijjawo byonna nembyejjako nga ndaba temuli saawa zino buli kyena mulamu bwange maanyi gange entuyo zange ate kati bannange nze ndi mulwanyi ku kintu kyange okunva mu ngalo kinveeko niga nfiirawo ewe kiri bamuyita Scarface kasiba ntemanya mangi lyonna lweyagala lyomuyita bakyali babakyakagoba abakyakanoonyaamu nabo bako kyobagamba kuba kimanyi bakyaliyo abeeko obubaka nga tomaliriza bameni ate mwe munsinzeeko kubanga ate tubuzaliddemu abaana ne bameni woba ozadde ku mwana ng'omuzaalidde mbubbi saawa zino yessaawa weteeketeeka olowooze omwana wange nziba abantu ne ku makya nze zizino enkovu saawa zino abaana bange bambuuza taate yenkovu wagijjawa naye buli lunaku nina ansa endala ate nina ansa ez'okuddamu naye bo bambuuza taata gwe buli ansa buli lunaku bana ansa ndala kwabo tebeerabira nanti zino nze kati accident ya motoka oguddako accident ya boda oguddako nagwa mu babbi wabula ate bo bakiteeka muliko ne mu maindi zaabwe bameni abakagoba nze mbakuutira ekintu kimu twewummuze tutandike obuprojekiti bwaffe obubizinensi bwaffe obutonotono
obutufunisa kasente tufune kasente kamu gwe muganda ate akajja obunaku kemanya nenga mwana twadde n'omusajja wano Scarface byonna mube muyite omusajja w'amaanyi musobola munonyako balinayo emirimu oba mwagala bakolera biki kuba naye yuti anoonya muba supporting era tulebe nga tukola ki tubeezawo obulamu n'abaana tulina infact mwana abaana baffe kati badda ku masomero Ibana tubazayo ku masomero nene ulaba ne kasente tikanalabika ate nga basajja betuwa wowe tutayisemu wano mesera byo kagoba wale tuwale savinze koko mu apa atoka ko apa ate we tudda mu chama komera ndeka mana shata empire mugane mesabingi n'obulamu bwange bonna bwasinga bakusiba nnyo komera apa prison Chigo prison Luzira Limani prison Maxoni Bay Bugongo prison Remi, Chitaria, Bulaula, Bugungu, Kabasanda, Banagendeka. Ako gonna wagatukamu. Gonate nenga savinga, ebyaddala. Komera kirali solid batuka mnogamba lino bannange. Mwezo prison izo nazonna. Jinja main ni upper prison. Jinja main. Elieta Jinja main. Mama ne bazimanga upper prison. Niga yewonyisa. Nayo nchamu nyo komera zibu nyo maximum security. Eri ku upper prison. Ye maximum security je bateka ku Jinja main. Kati okombulire upper prison eyo. Batolira upper kitegeza ki. Muli mu bisenge bya wagulu. Chiri kitya ekirifulo okulisa apa nti ddyo balizimba ng'ekikomera ekiriri wabweru kiwanvu wabula ate gwe ne woba oli munda tosobola kulaba muti yadde wabweru tosobola kulaba yadde ennyumba eri wabweru wabula olaba binyonyi na nyonyi ziyitawo mu bbanga kyekiriisa apa prison olaba bire byokka that's what I can say to apa prison kitegeera kati apa eno olunaku nga lwakedde mu apa lukya lutya olunaku tugeze lukedde dere routine ebeeti eyo anti kati bukya ne mukera ku makya n'okwata bagiyita ndobolo anti kati eri essowaani yo gy'olira mu kiba okera ku makya n'osala akaddomola bw'okasala n'efuuka endobolo n'ogitwala mu kiyungu bakuteramu akawunga bagita moto atekamu ebijjanjalo ate nabo babalabi bale bakubalira mpeke ebijjanjalo bana bafala bali so factor via those ends of upper prison era you niggas who are there watching us I don't want so many niggas to go over to face via that kind of lifestyle of upper prison fire oinayo bakiri bali upper. Right now I'm not a criminal doer. Ngamba kale oba bomanyi bikiba abali apa be mwagiranga nabedda. Okusinzira ebbanga lyemaze nga sikyakafumita. Wabula kati simanyi kwale emikwano gye nina mipya temukyali bakola by'abahathira niggas. That's what I can tell you niggas who are still looking for the money in a bad way, maybe in a pain way niggas. Nenga shata empire mwana kyakabi mutunoonyeko buli wamu everywhere kyekimu. Yo bamemba mwasibye mutya bamemba bataka bawatchinga Shatter Empire. We always stay strong and we always be there brothers. That is it. We Shatter Empire. Owaye tuli ludda wa era kyekigenda maaso wano. Tuli Kadiba Ghetto Land Kibumbiro Ebusega. Owaye soko balage ku environment gye tulimo waleno boxing gym kuliko saloon kuliko bingi nye bigenda maaso owaye kati wano kigenda maaso wano ku boxing gym ekigenda maaso ku boxing gym eno tuwera wano ne gym yaffe nti tulina abaana abato abalina ebitone byabwe bakuba bikonde bajja wano ne bakola training ne tubula mu mbeera yakweyamba kufuna ngeri ebitone byaffe gye tukola ki tubikulaakulanyamu bakubipromotinga so ffe nga ffe bageto youths twali tubaddeko mu mbeera ey'ekiyaya abatwalako mutulabyeko muze mutulabako mbife ebyenjawulo mbulamu obwenjawulo si gwe gusoose ate nga ffe tuba twasalawo bammene okuva mbyabakibanda we hustlers niggas twasalawo tulabisize eddala kubanze bammene mbabuulira batawo bansanga ngyo ne bagamba uyo dogo yali kibanda yatwalangako yava awuliza naye kati bagamba uyo dogo ali mu kukola alabisa mirimu gyakola gya mituufu akyazi twatandikawo projekiti yaffe ya boxing gym
Kadiba boxing gym twalina eritaka yaffe gye twasooka mu kusooka naye ng'atulaba baatugjayo neera ffe tusigadde tukyalwanira. Waliwo ne ka workshop kendabe wano eno muyigiza n'okuyigiriza biki. Aya workshop eri wano eno. Workshop yaffe eno akuba nti munange ekyabulamu bintu era nga bw'ogiraba ebintu bye tulinamu tuyigiriza abaana okukanika ojja ng'oyagala kuyiga kola bya masannyalaze tulina wulubalo zaffe zizino wano era oziraba waliwo ebitiiyo nkumbi kati era bw'ojja ng'oyagala kuzimba kwa kati olaba eno kampu yonna nene ekifo kigazi kikyali kipya kiri mu lutobazi ate nga twagala mu lutobazi eri yonna embeera eriwo so kaakati twagala tulongoose bw'ojja ng'olina byagala kuzimba kuteekawo tukupangisa kikola kyaffe ne tukwa wulubalo yaffe n'ogenda n'okola n'okomyawo byonna babikola mwana jangu saluni yaffe bagirabye naye ogirabiseemu saate saluni nayo weeri eyigiriza abaana okusiba biki naye omutto nga guli wansi nnyo neera embeera mugiraba embeera ya saluni yaffe n'embeera gye tuyitamu negyetuva tukyanonya akasente olaba engeri gye tweyambayamba olaba bintu byaffe bino byonna tubulamu matiiyo olezaffe abaana kubayigirira abazisomeddeko baziyigiddeko zononese naye nga tulina okubeeramu bamwenaalabaamwana okujja n'okwatira ku basajja ojja n'opromotinga geto biki abaana basobola okubaako nabyekolaki n'ekidda mu maaso tuddemu wali eri tulaba ate ekiddako naye nga embuga njiraba embuga yakabi nnyo n'ekyoto nkiraba ekyoto ky'abasajja nakyo weekiri owaye ekyoto kino sooka obanyonyola ekyoto kino kiri kitya kyabyaba obuwangwa nati nawulirayo nakweze Yesu diyambujaja ba mudogo ya musunyoli mutabani wange weri wansi ani komanda mudogo aye komanda mudogo wakola bubye yembera sinungi kuba tejaja bamu tewandi mukoseza kuba tejaja bamu munange yatukolera ebyaffe yatumalira ebyaffe yatukolera emirimu inti era bw'oboze ku kyoto kye nga jjajja bamu okuma n'osesaamu n'osaba by'oyagala jjajja bamu n'abanga akoze eki kati gwe komanda mudogo leyo wansi sento sewo goli mutabani wange nze nakkuza wakubye jjajja bamu ale yanyiga biwundu goli ku bus terminal mpiro leyo Westdia naye komanda mudogo si birungi tukyuka tunoonya good life kudda amaaso naye ate gwe ndaba kati okuba otya komanda jjajja bamu komanda mudogo olw'okuba aliyeni sikiri yakuvimbisizaamu si birungi ebyo naye nga mwana sajja ono jangu tusoko tuwayewayemu wano saate tulaba ate ekiddako leka ntulemu wano ndowooza wayi embuga tugirabye mulimu nga gwamaanyi okugenda mu maaso wano mulimu gw'amaanyi era byonna byakukiriza mu byabuwangwa n'abakulu baffe abatukuuma nti muntu yenna gy'otambula gy'ova ne gye bujjo obaako obujjo n'obuggo kati saawa zino ffe tudda ku byobuwangwa nti buli omu munnanga abaako n'essabiro wakola ki wasabira naye kati nze wenkeera ku makya ne ntula ku kyoto kyange nenseesaamu neteekamu omwoto gwa nabuzaana kalera abaana emiti gyonna egyetaagisibwa okukuma n'egikuma jjajja wange naye abalaba Wandalu n'agamba omusajja ono leka tukole ebyo tusobodde bye tumuyambyeko olw'embeera gy'ayitamu n'emikolo gyaffe gy'atukole ki gy'atukoledde awo wenyini ebeera kuno abantu basulidde nnyo ebyobuwangwa mwana bali mu makyaki mu biki kiri kitya gwe tolina ddiini gy'okkiririzamu nti oli mulokole oli mugundi nze eddiini yange eri egi emu ate nga manyira jjajja Tonda kubeera bwe tudda mu byobuwangwa ne Katonda gyali mpewo gye liba giyita jjajja Tonda gyali oyo ye jjajja Tonda waliyo jjajja Bamweyana waliyo jjajja Mukasa w'Ennyanja waliyo jjajja Nabuzaana oyo kalera abaana kwegamba ebintu by'empewo bino byonze wemmanyi nti n'omuntu bw'akeera ku makya n'afukamira ku kyoto kya baamu n'asaba
kyayagala bamu n'akimuwa abasabye era abatalina njawulo na muntu agenze mu kyaki kubanga ne kyaki bw'ogendayo okusaba kyogenda okusaba kyaki tebagenda kuweerawo n'empewo bwezityo bwe ziri osooka n'osaba n'obeera ku bulinzi n'olinda ne bijja mpola kuba n'empewo ziba zikola ki ne Katonda era naye bw'atyo bwakola ki owaye obulamu buli butya obulamu okuva lwava mu kagoba nobeera omuntu akyuse katoli omuntu wa bulijjo okola mirimu gyo projekiti zino muzikola obulamu buli butya obulamu obwo mbwenyumirizaamu nnyo ate era mbweyagaliramu nnyo olwansonga sikyabeera kudduka tebakyangooba nnyo nti luli nafunanga ssente naye nga ssente nzirya mutima tegundi wamu lya ssente ndi bwenti abasajja essaawa yonna bajja naye kati ssaawa zino enzija wano nenkola ku mirimu gyaffe nenyingira mu workshop abazoyiga badogo bafa bagala okuyiga okanika ne bajja ne tubayigiriza wande seeyo akasatu ne tuyiya kye tuyiyayiya ne seeyo effite wali mu saaluuni bojjangu kuba kati era olaba gye tuli kifo twakatandika kukitandikawo Busega Kibumbiro kifo kikyali kipya tutondawo kitonde naye nga embeera gye tuyitamu mu bulamu bwe tubeeramu ssebo